Abatuuze bagamba nti abafumbo bano bamaze ebbanga nga bagugulana olw'emitwalo 40 ze baatunda mu mwogo, kyokka ensimbi Musa Mukisa n'azezibika nga mukyala we abadde amulumiriza nga bwe yazitwala mu bakyala abalala. Olwaleero ku makya abatuuze kibabuuseeko bwe basanze omusajja nga yeetugidde ku muti mu nnyumba nga ne mukyala we ali mu kitaba ky'omusaayi atemeddwako omutwe. Kitukanze nnyo ku makya, abaana bakedde okukuba enduulu, kitaata ne maama baabano baafudde bavaamu n'omusaayi. Kiteeberezebwa nti omusajja yasoose kutemako omukazi w'omutwe olwo naye kwe kweyimbamu omuguwa. Ssentebe wa LC wano ku mwalo gw'e Makonzi Martin Lugemu agamba nti yakitegeerako ng'abafumbo bano bwe babadde balina obutakkaanya kyokka wadde yabibatuuzaamu baagaana okukkaanya. Naye omukazi n'aganiza ate ekintu eky'obutakkaanya neebaza okumusibiranga ebweru nti mubanja emitwalo 4 yatunda ennimiro yange ya muwogo. Kati bye byonoonye omukwano gwaffe wakati. Kisinze kuva ku buteesigangana mu maka, kubanga obwenzi ku mwalo guno ogw'e Makonzi bw'amaanyi nnyo mu bakyala n'abaami. Obwenzi babadde n'abaana 3. Poliisi emirambo gyombi egitudde mu ggwanika e Masaka nga poliisi bwegenda mu maaso n'okunoonyereza ku butemu buno.